Oli ku There Is Still Hope, channel y'essuubi. 7 ways Satan attacks our children. Engeri 8 Sitaani azayitamu okubanga ate alumbagana abaana baffe. Katusabe Mukama tukwebaza ku lw'abaana baffe n'abazadde baffe atubanyika mu ndagaano y'omusaayi gwo. Mwoyo Omutukuvu jangu otulungamye mu Kristo Yesu Omwana Katonda omulamu. Amiina. Ngeri 7 muzadde gwe wuliriza bulungi. Zino engeri 7 zino kasitono zikwatako obulungi. Our children are going to live a godly life. Nawe mwana gwe njaga ulize zino ways 7 oba engeri 7 Sitaani zakulumbamu ku ssomero mikwene gy'otambulira ki yonna. Engeri esooka eri through your identity. Manyi Sitaani ayagala nnyo okutwerabiza who we are. Okuyita mu movies oba mu firimu, okuyita mu TV shows, okuyita mu ads, okuyita mu music, okuyita mu bitabo, okuyita mu social medias, half truth information n'ebirala. Sitaani amanipulatinze obwongo bw'abaana ne beerabira ki kye bali. Abaana bangi beerabidde ki kye bali. Katonda yakutonda according to his image oba yakutonda mu kifaananyi kye. Naye zino firimu oluusi ze balaga ku TV n'obutabo oluusi abaana bwe basoma bo balaga nti ate bali kirala. Okubanga okusinziira ku sisitemu ya Katonda akulaga nti a man is a man and a woman is a woman, or a boy is a boy and a girl is a girl. But at the end of the day, buno obutabo ne films ze balaga bakulaga nti you can come from being a man, you become a being a woman, or from being a boy, you become being what? Being a girl. So okuyita mu identity ze balaga mu mafirimu n'ebintu ebibasaasaanya bizibye nnyo amaaso g'abaana baffe ate ne beerabira oba babeerabiza ekituufu kye bali. Ojja kusoma za Psalms 139 verse 13 to 14, 1 Peter chapter 2 verse 9, 2 Corinthians chapter 5 verse 17, Ephesians chapter 2 verse 10. Point number 2 is innocence. Innocence. Sitaani akozeseza nnyo innocence y'abaana kuba abaana oluusi they are somehow innocent. This may be nothing new, but the way in which Satan is literally and outwardly targeting our children's precious innocence is highly disturbing. Okitegedde. Sitaani akozeseza okubanga abaana bali awo tebalinaako bakunenyezebwa I think n'abatega emitego gyabwe nti agira mu kintu nti takirinaako oluusi ki oba nkunyonyero nti banaye ekigambo innocence naye nti from society's stance on abortion that targets the most innocent of lives to the way children have been placed in some situations facing them to grow up quickly. The devil's plan to attack is to destroy future generations by stealing their innocence and purity. So what wakola nti abaana abamu bagiddwamu embuto, abaana abamu bagiddwamu, abaana abamu bakuze mu nkula etategeerekeka. Grow up quickly. Wala ebinaku zino there are a lot of chemicals mu byokulya bye tuwa abaana. Omwana omusawa myaka 18 myaka 13 naye nga agasajja galowooza she's mature, she's 18, she's 19. So innocence eyo ey'omwana oba ey'abaana baffe okubanga bambi abali awo tebalina kye bamanyi oba tebalinaako idea y'ekintu kyonna. Sitaani akikozesezza nnyo okubanga ate atta future yaabwe. Abaana abagiddwamu they are innocent but they are aborted. Omulabe ate natta future zaabwe. So ojja kusoma Isaiah chapter 54 verse 13, Mark chapter 10 verse 13 to 16, and Psalms chapter 127 verse 3 to verse 5.
Point number 3 is through sexuality. Omulaba akubye abaana okuyita mu sexuality. Sexuality bintu bino ebyobugwenyufu okuyita mu pornography. Abaana bali exposed obutabe ennaku zino obuli ku masomero bwe baawa abaana okusoma bwe exposinga nnyo abaana ku sexuality. Ebifaananyi bye bateekamu ennaku zino biraga abaana oba bibaleetera endowooza endala, kale ate ne idea eriwo ey'okubanga babasomesa sex education, abaana okuviira ku low level like a P1, omwana okubanga bamusomesa sex education kigenda ku exposinga abaana ku sexuality. Gadgets abaana ze babeera nazo ewaka, omwana wa myaka 7 naye ng'alina essimu asobola okuba ng'ataganjula ebintu byonna. So abaana bali exposed ku sexual immorality okuyita mu bintu ki? Okuyita mu bintu bingi nga pornography. Pornography azingiramu obutambi, ebifaananyi, ennyambala n'ebintu ebifaanaganako weebityo. Ekirala nti sitaani abaleetera ekyetuyita food disorder ate ne okuba nga beekyusa gender dimorphia nti abaana baagadde okwefuula. Osanga omulenzi atambula ng'omuwala, osanga omuwala ayeeyisanga mulenzi, ataddeko maso, nambala saati n'agifungiza, okitegeera enjogera yogera nga mulenzi. So ebyo bireetedde abaana okuba nga bakola ki? Omulaba abawamba mu ngeri efaanaganako bwebityo. So omulenzi wabanga atandise okweyisa enneeyisa ey'ekiwala alina chances empitirivu okugenda mu bisiyaga n'omuwala waatyo. Then kituyita sexual relationships, nti sitaani exposinze nnyo bano abaana ku bintu ebyokwegatta nga si bafumbo. Kubanga saa zino it's very hard okusanga omwana ng'ali mu P7 naye nga is innocent of sexual of sex. Kiba kizibu batono nnyo. Naye kati omwana atuuka mu P4, atuuka mu P5, P6 nga she is very perfect eri ebintu ebyo kubanga alina access okubanga alaba ebintu ebikola ki? Ebintu ebifaanaganako ate weebityo. So sexual relationships eri abaana abatanaba kwetuuka oba abatali mu bufumbo kati saawa zino kiri on high record. Ate to make it worse nti abaana oyinza obasanga nga baluganda naye nga bakola ki? Bakola ebikolwa ebyabafumbo nga baluganda, they are related naye nga bakola ki? Bakola ebintu. So kati obugwenyufu bwo buyitiridde buli ku kika kya waggulu nnyo nti abaana tebakyalimu katya nti ono muganda wo, ono muganda. Ate n'ekirala nti tugenze ne tuzaala in different areas oba n'obutakkaanya bwa families. Osanga family nga tezikkaanya, oli n'azaala abaana nga tebamanyi baganda baabwe. So ng'abaana bali mu different areas, temulina kumanyagana nti bano abaana ba muganda wange kaŋŋende balabeko abaana bange. So kituuka ekyo abaana bo ne beesanga eyo ku masomero, ne beesanga waso ne bagwa mu bikolwa ki? Mu bikolwa ebyo ebyokuba nga ate bayingirira okwegatta outside marriage. Kale point number 4 omulabe gy'akozesa is purpose. Ekiruubirirwa. Wali sikuwadde byawandiikibwa. Point number 3 kankuwe scripture zino zijja kuba nga ate azikukolera. First Thessalonians chapter 4 verse 3, Ephesians chapter 5 verse 3, and 1 Corinthians chapter 6 verse 18, Matthew 5:28. Point 4 purpose. Sitaani alombye abaana baffe okuyitamu purpose, ekiruubirirwa oba ekigendererwa. Satan would want for nothing more than to attack the plan and the purpose which God has laid out for our children. He wants them to lose interest in their possession, withdraw from family and friends who speak into their lives. Okitegedde ate kyekiriwo nti abaana b'ennaku zino tebagambibwako.
waba abantu nga bamugambako ngadduka wagamba jajja ntulugunya simanyi mama ntulugunya wana buli ku street kuno naye nga oyogera nabo ensonga eyabudduse wakate muli makulu bakagambako omulala nayogera naye mbusimanyi mundoza mwamulaba bamwasumbusa kutunda nadda mu mupiira sumbusa ne bazirya abaana kati bamunenyako akatugenda kukuba yayita manju kati ali ku street so that minor reason stani zalese abaana tebakyagambibwako abalaze nti street is better than so abalaze nti tebabonereze tebasobola kubeera punished olwa mistakes zaabwe oba ensobi zaabwe ze bakola abaana abali ku street abasinga abo beewagula badduka ku bazadde kubanga tebaagala bakubako tebaagala bagambako aye ne government nezigana nezireeta children's rights zoonoonya abaana omwana omugambako katono n'akutwala ku poliisi omukubako katono n'akutwala ku poliisi so omulabe omanyi ayitidde mu bintu ebintu bye tulaba nti birungi kati children's rights oyinza okugamba kintu kirungi naye okyetolola emabega waakyo kyonoonya abaana omulabe akireesi kubanga abaana tebagambibwako abaana tebakangavulwa abaana bakulenga muwawa temuli bireerya byennyini ebikoze eki ebiwedde emirimu so abaana papasi zaabwe oba ebiruubirwa katonda bye yabategekera byonoonese bali ku street banywa shisha bali mu njaga bali ku nguudo beetunda why because abantu abaali basobola okwogera mu bulamu bwabwe sitaani abalaga nti abantu abo babi era we batyo ne badduka ne bagenda so nayitiraawo kubanga atta purpose oba ekiruubirirwa eky'omwana oyo katonda kyeyategeka mu bulamu bwe kubanga omuntu eyali mulungamizza oba yalina okubanga amumentalinga ayogera eri obulamu bwe kiki kyateekeddwa okukola omuntu oyo sitaani yalaga nti mubi era tasaanidde kubeera mu bulamu bwe so end up omwana oyo ng'ate ebintu bikoze ki ebintu ate byonoonese point number 5 is ebyawandiikibwa sikuwadde kale ojja kusoma Jeremiah 29:11 osome Proverbs 3:5 to 6 Psalms 37 verse 4 then point number 5 is faith the devil has attacked the faith of our children abaana okuyita mushi abaana tubawadde eddembe maama asabira walala tata asabira walala eyo gye basomera tubatwala ku masomero foundations endala so sitaani n'agezaako okubanga abajjamu that real oba that reality okukkiriza okwo nti balina okubanga batunuulira katonda mu buli mbeera okuyita mu discouragement omwana n'atuuka essaawa ng'alaba taakisobole ate sitaani ayita ne mu bantu bennyini abooluganda oluusi n'abasomesa they discourage children tolina future you can't make it you can't be a doctor you can't okitegedde so omwana kuliyo okukkiriza kwe yalina ng'atandika nti kino nkisobola mukama njagala kubeera kino nekikola ki nekigwa oba okukkiriza okwo nekukola ki nekukendeera so discouragement disorder dissanctification and distraction bireetedde ddala okubanga ate abaana okukubibwa kwabwe mu kukkiriza kugudde aye nekira nti abazadde tetukyawa baana budde tulemereddwa okubanga we sit down and mentor these kids spiritually. We must pray for spiritual protection and pray on our behalf of our children the faith. It must be a daily habit. Okitegedde nga gwe omuzadde okusabira omwana n'okumulungamya okubanga atambulira amakubo ga Katonda kirina kubeera kya buli lunaku nga olaba okulya nti you have to eat every day. So n'okubanga omwana oyo buli lunaku omutuuza wansi nobaako okulungamizibwa kw'omuwa abamu bali mu bisulo but during holidays keka akaseera kolina okubanga otuula naye abaana bwe baddawe bati tubasindika mu byalo wa anti wa sisita wa kojja ne tubawa iPads okeera 11 okomawo nnya so tolina budde butuula wansi omwana oyo okubanga omuyigiriza that faith akyalina okubanga akkiririzaamu
kakati byalaba ku TV, ku iPad, ku simu ye, byalaba mu community, biyinza okukuba okukkiriza okwo, n'afuna okukkiriza ki, n'afuna ate okukkiriza okulala. So bazadde, we get time and mentor our children. Ojja kusoma kye tuyita 2 Corinthians chapter 5 verse 7 and Hebrews 11:1. Ate ojja kusoma n'ekitabo kya Mark chapter 9 verse 23.6. Omulabe akuba abaana baffe b'abalumba through their heart and mind. Through their heart and mind. The heart and the minds of a precious children can be easily driven, and the evil one knows this full well. He is well aware that the human heart is bent towards getting what it wants and seeks after fresh desires. Jeremiah 17:9. So this is why a 2-year-old is prone to throw a fit and okay. Kakati, to make it brief, nti okuyita mu omutima n'endowooza z'abaana omulabe akubiddemu. Akubanga ye abafeeding ebintu bingi. Let me tell you, katuni gwe balaba, movies etubalekera nga tetaddemu parental control, gye batambulira, community eyogerera emitima gyabwe era eyogera eri obwongo bwabwe. So osanga omwana wa myaka 2 naye nga ebintu by'amanyi birina okuba nga bitegeerebwa omuntu w'emyaka 10 oba myaka 20. N'osanga abaana ba myaka 7 naye nga bakola ebintu eby'ekikulu oba nga bakola ki, they play sex myaka 7 naye nga babirabye ku TV, okwekeesinga, okola ki. So ebintu bye balaba ebyo bisticking into their mind. Ate kyenyaga omanye nti omwana memory card ye eba empty. So ebyo byatandika okulaba ebyo ng'ategeera ebyo biyingirira ddala ate bicontributinga kinene nnyo ku future ye ate n'okusalawo kwaki, n'okusalawo kw'omutima gwe. So tulina okubeera abazadde abeegendereza eri emitima gy'abaana baffe okusinziira ku biki bye balaba na biki ebiyingira mu minds zaabwe. Okitegedde? So Romans chapter 12 verse 2 and Mark chapter 12 verse 30, Matthew 22 ate 37. So tuweeye endowooza zaffe, tuweeye emitima gyaffe, tuweeye emibiri gyaffe nga saddaaka ennamu. Omwana olina okuba nga okimusomesa. So omwana waasiba nga alaba abali obwerere ku mabichi, wasiba nga alaba wrestling, wasiba alaba Nigeria by'eddogo, ebyo bye bigenda okuba nga bistickinga mu mind ye ate bisitowalingibwe mu ki, omutima gwe gube nga ate gulowooza ku ebyo byokka. Lastly but not least, through our friends. Sitaani akubye abaana baffe okuyita mu mikwano. I don't know, you parents, if you have time to know who is your friend's what? Your son's friend. Abo tetumanyi na mikwano gy'abaana baffe. Omwana leero ajja na mukwano mulala, n'enkya n'aleeta mulala, luli n'ajja na mulala, luli. You don't even ask goli, mwana wange alina emikwano. Kumbe mweje emikwano gy'alina mulimu abatali balungi, mulimu devil agents. Okitegeera nga bo baana si balungi, balina ebigendererwa ki, ebigendererwa byabwe. So abaana nga bakula nga bavubuka, bava mu myaka emito, kyali badde ekikulu nnyo ne tuba nga ate tubagaidinga okubeera n'emikwano emirungi gigenda okuba nga ate gibayamba, kubanga emikwano gicontributinga nnyo kinene nnyo oba gi-influencinga kinene nnyo ku kiki ky'olina okubeera mu maaso awo na direction ki gy'ogenda okuba nga ate okwata. Wanaabeera n'emikwano emibi agijjamu influencinga mu bintu ebya sitaani oba ebitagasa. Ne wanaabeera n'emikwano emirungi ajja kubeera omwana agasa era omwana yeeyagaza. Ngero 27:9, Proverbs 27:9, 2 Corinthians chapter 6 verse 14, ne 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Kale mugula Jamiru sigenda kubanga nsokawo wano amwe bali kubanga ate
mutulaba ndoza kyasinkana mu show yaffe eddako oba akatuuka sooka okona subscribe, like and share mubeere bulungi ate era mwiraba. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyatishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.